Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gataleeko nfuufu ng'ekutuusibwako. GBK Group of Companies gwe ne famire yo kozesanga ebintu bya GBK Group of Companies ebijjudde ekiriisa ate nga biri ku mutindo gwa nsi yonna. Ku mulundi guli twalaba emigaso egiri mu mmere y'emboga na butya bweyinza okukutangira endwadde ezitali zimu. Abatawazi b'amadagala gonna be muwulira ddala agakola agajjanjaba ulcers oba agaweza ulcers. Waliwo compound gye bakozesa bagita Gifanet ne Carbenoxolone. Zonna zonna ez'obutonde zifumbekedde mu mubisi gwa cabbage. Singa buli week oba buli lunaku wenyerayo glass emu ey'omubisi gwa cabbage, osobola okikola ku makya n'onywa glass emu n'olweggulo n'onywa glass emu. Wadde ng'emboga erina emigaso mingi naye ya bulabe eri obulamu bwo. Leero katunuulira endwadde ya goita ng'eno emanyiddwa ng'endwadde y'eddookooli. Obulwadde buno bukwata mu bulago nga buno bubuzimbulukusa. Omukugu mu kujjanjabisa obutonde Dr. David Sali agamba nti bw'oyitiriza okulya emboga esobola okukuleetera endwadde ya goita ng'eno ekumalamu iodine mu mubiri. Naye ate si nnungi ate kuyitiriza nnyo, eyinza okumalamu iodine n'ofuna goita. Goita kyokuzimba eddookooli. Goita bw'ozimba eddookooli eno eba endocrine gland tibwebeera nga eri overworked ezimba. Era abasawo abamu abangwiriza okubaaga baba bagibaaza edda bagijjamu nga bagisuula oba mu dustbin oba wa nga beerabidde omulimu gwayo nti eri just abused. Oba ozimbye goita ate olina kukozesa ssere. Abasinga tulowooza nti omuntu okufuna obulwadde buno kiva kulya munnyo mubisi, naye nga waliwo n'ebintu ebirala ebibuleeta ng'okuyitiriza okulya emboga. Osobola ogiranga mbisi, osobola okukolamu juice n'oba ng'oyambibwa. Naye eri mulembe kitwala nga kya lusaago. Twogedde ku mmere ey'omuntu eyabule wa bulijjo gy'asobola okufuna lwa nsonga nti saagala baga nti ate zino naze naye emboga ate nagikozeemu eddagala bw'etya. Lero nalye nnyo ddagala singa olikozesa nga tolyonoonye. Etteeka lya preventive arrest lyajja bwe balaba ng'ojja kujja okola effujjo nga bakusibira awaka. Kana mu migo okusibira obulwadde awaka waabwo bireme kulumba, kati emboga eno yeyambako. Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gataleeko nfuufu ng'ekutuusibwako. GBK Group of Companies gwe ne famire yo kozesanga ebintu bya GBK Group of Companies ebijjudde ekiriisa ate nga biri ku mutindo gwa nsi yonna.